Basa tutandikiddeko ku munywanyi ono gwe bayita ABDUL MULAASI. ABDUL MULAASI enteekateeka yonna eriwo yakuba ate nga bategekera ekivulu era ng'agamba nti ebbanga lyonna lyakubidde endongo giwamu ya swimming pool wawawa. ABDUL MULAASI abadde takolangayo kivulu wadde n'akamu. Ategeezezza nti ebbanga liri endongo teyali nnyangu wadde n'akamu olw'ensonga nti yalina bbandi ng'alina okuba ate nga okuspendinga kwali kungi nnyo. Akadde kano walowoolezaamu okukola ekivulu kye omukulu ABDUL MULAASI era ng'agamba nti mwezi ogw'omwenda awo nga 16 agenda kutandikira ku Papas ekivulu kye bakiyise the best of ABDUL MULAASI. Bangi ne beebuuza ABDUL MULAASI yali alinda ki ekivulu takikolanga oba ategedde kati ne ABDUL MULAASI byonna abyogeddeko abagamba nti abantu takyabayina abantu tebawera agamba nti alina edikenzo kasita edikenzo abantu abayina agamba show yesookedde ddala eri bweti obulamu bwange bwonna badde sikolangako the best of ABDUL MULAASI. Ennyimba ezo zonna ze nayimba nga simanyi ndikola ddi ekivulu ekizigatta nabadde mbuukinze kalenda naye ne baginnemesa waliwo abagiremisezi naye papa naye mwebaza Ssemakula n'agamba nange nkuteereddeko omukono nkuwadde ekifo kya bwereere. Kenzo n'aŋŋamba nkuwadde ngenda kuyimba nkubeerere mu budde bwonna ate kukolere n'akalango na buli muyimbi agenda kukola bakkalo basebatta bakazibe kapubuli n'abayita mu ngalo zange bonna bagera kumbeererawo nange nsobola okubeera nga neeyamba nfune ku ssente. ABDUL MULAASI ategeeza nti amabanja gamuli bubi era enteekateeka eno ya kivulu kuba ate nga yeeyimusa nti amabanja agadde gamuyiseemu n'okuba ate nga abantu abategeeza nti endongo yagikuba ne talenti agiina. Abadde beebuuza nti omukulu ABDUL MULAASI kyekivulu kyekisookedde ddala agamba ensonga yiino obudde buli yalina abantu bangi kati akadde kano atambula yekka kalaba oba anakitambuza bw'atyo. Ebiseera ebyo twakolanga shows nga nnyingi nnyo ne bya concert byakabeerawo okitegeera ffe twalinga nnyina bamanagers abantwala kati nga ffe bayimbi abatandika ng'omuyimbi oli omu naye ng'oliisa oba ng'olabirira abantu abasukka mu 3 olina abawala b'okozesa olina abamemba abadongo ng'olina ekibiina kati omuyimbi nga tosobola kubeera nti obeera neyo kugamba nti kankoleyo ekivulu oba kankoleyo concert zakatandika kati ku generation eno eriwo ne batandikawo concert ne basobola okwegattanga oli naga nkubiyeyo oluyimba lumu n'ab'olumu bakola concert naye ffe tulina zi album ez'enjawulo kati mbadde sikikolangako mu bulamu bwange kati neŋŋamba ennyimba zero zonna ze nayimba okuva ku buyimba buli ebbeere buki kuba abantu bagenda kufuna variety y'ennyimba nzanye ekivulu kya faamu balabe ku faamu entuufu swimming pool tugera gizanyaawo wennyini ku stage omuntu yeewunye ekigenda okubeera wali kiyitirivu nzanye obufumbo bwaliize ennyimba nnyingi nnyo zendeese nga obudde buno kati mulaba ndabe okitegeera ebyo byonna ebya DNA nze ndabiyimbako dda mba nabo bakuŋŋaanye naye ABDUL MULAASI abantu banammanya matya nti bamaanyi ebyo byonna nabiyimba jangu ku Papas enakawuka ng'ennaku z'omwezi 17 era gye tugenda okimalira paka wennaawulira nti kakati nkyenjeezezza nyinza okyenjeeza ne Masaka ewaffe. Kitegedde ategeezezza nti ne Masaka budde bonna ekivulu ayinza okibaleetera bw'aliba ng'atuusa ABDUL MULAASI agamba asaba obuwagizi bwammwe nga mwamuwagira wali ku swimming pool ne faamu. Bangi beebuuza ABDUL MULAASI amaanyi akyagayina ayinza okujjuzaawo Papazi ayinza okujjuza ekisaawe nakawuka agamba alina mikwano gye gimuwerekeddeko era ne president wa federation yakulembeddemu eggaali yonna. Kyova olaba nkwasaganyiza ne bayimbi bannange abali ku generation eno basobole okubeera nga bakola ki nabo bambeererawo kuba bakiraba okitegeera nabo balina okumbeererawo bongeremu hype ekyo ekitone ekyange naye nga ABDUL nyina abawagizi bange akyogera kuba buli muntu balina ebirungi bye bamwogerako n'ebibi byakoze eki bye bamwogerako oluusi abantu oyinza okukola ebirungi 10 n'okolayo ebibi 3 abantu bebageza biri ebibi kakati nze ku lwange sikisobola mwogerako kibi kubanga nze nakatandika n'okukola ne Kenzo mu kino kyeyeegase nze olunaku olumu nakolako show ne Kenzo yali lyantonde eyo nenjikola naye enkeera nze nenfuna abantu bangi naye kyampisa bubi okuba nti twenyiga mu competition eyo yaliwo mu biseera ebyo emabega edda ng'akyalina stamina kakati bw'aba abalaba babyogera nze ku side yange siinaako kibi ebbanga lye naakakolagana ne Kenzo buli omusanga abeera happy
kugamba andaga essanyu era na kino kyennyini na saamukase nti oba namukase wabula namugamba bugambe ne mugamba nti anko Eddie mbadde nsaba nkoleyo ekivulu kubanga nyina ensereze neetaaga okusasula obubanjabanja ng'omuntu nange nyina amabanja. Ye mukulu oyo Abdul Mulaasi ng'ategeeza ku nteekateeka ayinamu obubanjabanja bw'ayagala okuba ate ng'amaliriza era ategeezezza nti bangi nnyo mwetaaga okuba ate nga mumusiima oba oli awo kubanga ebbanga lyakubidde bangi bayambyeko abayimbi bangi abaleese bw'olaba kazibwe kapo Abdul Mulaasi yamuleeta abayimbi abalala bangi nnyo baleese agamba musiime nga bukyali. Kakati ebintu bino nayimbamu bamama fiina abo bonna nayimba bamama fiina bonna abo abayamba abantu nga bali ku bitanda oba nga bamaze okufa baluyita mumpe nga ndi mulamu nenkoola mama fiina mpe tafaali nga nkyali mulamu nenkoola pasita yiga bonna abaafa n'abalala abanene abaali mu ggwanga nti nga kye nali ntegeeza mulekenga okusiima abantu nga bali ku bitanda nga bali mu buzibu omuntu wompa kati nga keezi wampadde nga ndi mulamu bannange nsanyuka newenfa omulambo gwagenda gulina essanyu kubanga aba yakola ki yampa nga ndi mulamu. Kitegedde Abdul Mulaasi bw'ategeezezza ekivulu kino kigenda kubayo nga 16 ne 17 atandika ku papazi asembere nakawukaawo ku kisaawe agenda okubeera naye nga bannaffe aba federation bakikulembeddewo omukulu Eddie Kenzo yakimiriddemu wakati okubeera ng'akitambuza. Omukulu Abdul Mulaasi agamba nti akadde kano music akyuse nnyo okusinga ewali baali bakubira obudde buli ne kati music akyuse nnyo kubanga okuba oluyimba lumu n'otimba ne luli baali bagira alubamu namba wulira wabula ansa eryemu nti ate waliyo n'abayina ebyabwe ebikalu okitegeera abalala baabisinga okitegeera biri ku mbaata ebyapa amakaadi g'esimanya g'amamotoka gundi ebyapa byenju okitegeera abantu abamu bwe batyo kati abayimbi kuba music ono engeri gye yakyukamu music abantu bali n'ekigenderawo okitegeera kakati ate bano abaana generation eno empya teriiko ffe ngaffe abayina biri byenkunyonyedde nti twalina groups ng'olabirira abantu 30 balya ku ggwe mu kibiina kimu ate n'asatu ago balina abalala bakulyako mu mugongo nabo mukazi waabwe simanya nabiki n'abalala n'abaana bonna balya ku ggwabo kakati ate eno generation omuntu ajja ogu n'akuva oluyimba lweti city ya danger ng'alina abaniga beene emabega okitegeera nga balinga 10 ne bwakwata emitwalo ebiri n'agenda okitegeera talina expense byuma naye ffe twabeeranga olina okubeera n'effuso y'ebyuma okitegeera olina okubanga olina baasa evuga abakozi olina okubanga olina ebyuma nga bibyo ate olina okubanga olanga ekivulu ekyo ffe twatandikira mu kwekozesa kitegedde ye mukulu oyo gwe bayita Abdul Mulaasi ng'ayogera ku kivulu ne music nga wazze akyukakyuka naye wajjidde okuba ate ng'akubira concert ye gye bayita the best of Abdul Mulaasi agamba nti music abadde taliimu ssente olw'ensonga nti ebya YouTube bakabitegeera copyright byonna agamba nti akadde kano oba oli awo wasuubira okuba ate ng'afuna essuubi mu federation n'okufuna akasente omu naye bano babanga nabana ababawuubira bayendera yokka abeera n'omuyimbi omu babiri okitegeera kati sente tezafulumanga neffe twafulumyanga nnyo nga tutekamu expense ey'ebyo ebintu kati Kenzo wayogera kiri ekigambo mutuufu okulaga abaana bano nti temubanga bali abalala abasooka abataasobola kukolawo bizimbe Kampala yadde nabo bennyini sijja kugamba nti nabo babiina nti street gundi eyo yagundi oba ayinayo moolo nabo tebabiina gundi music industry ono lwaki tebabiina music ono abantu badde bamulyako bangi nga tutufuna sente aya basi era ayogedde ne ku nsonga nti nga bwomanyi nti muyimbi wa Kadongo Kamo agamba nti Kadongo Kamo okwetematemamu obuzibu bwonna bwali bwa ssente ensonga za kikofiira yugatuni byonna era agamba nti amaanyi n'essuubi aliyina mu kibiina kya Fred Sebata ekipya kye balinawo nga petroni waabwe ye mukulu wa Lukaga. Nakula nnyo neetegereza nnyo ebiseera ebisinga nina okusooka okwetegereza kyeŋŋendamu naye nze nga ndi mukkiriza n'obukulembeze waabwe obw'enkyukakyuka buli kintu omuntu olina okukkiriza nga wabeewo enkyukakyuka bwe wabaawo obukulembeze obwalondeddwa nze nabadde ndi Fort Portal saabadde okolo naye ne mbagamba sisobodde kubaawo
nalijja kubitegeera bulungi lwaki balonda na lwaki naye ng'ebisinga buba bwenkanya. Ensonga eyo yava ku ssente zino ezaleetebwa abakadonkamu. Tetwali benkanya, tetwafuna ssente. Nze sijja kukulimba nti nafuna ssente ennyingi, nafuna miliyoni 5 nzimanyi. Ate waliwo n'abalala kati ya Abdul yakuba hiiti zonna ne bakuwa miliyoni 5 ku buwumbi nga 2 oba 3 bwe naawe kirowoozeeko. Kati ssente ezo we zajja buli muyimbi abamu bazikwaggula kubanga waliwo ebyama ebirala ebyazuuse ng'abayimbi abamu babawanga miliyoni 5 3 okitegeera bakwatanga kikoofiira amavumba muvumba ne bamuggyako ssente. Kakati ekintu ekyo kyavudde kati abamu ne bataba benkanya. Nange saali mu mativu mu ekyo ssente ze bampa. Nze ndi mwenkanya olw'ensonga Muzeyi Sebaka aluddewo ng'ayimba wabula bino ebintu abadde abiraba nga naye tabikola ki tabigendamu kubeerawo.